Oluvannyuma lw'omwaka tukikolamu emirundi ebiri, tujja ne tuddiza ku balwadde okubayambako ku bizibu bye baba balina mu ddwaliro. Tukyakikolera ddala, tusaba bannaffe abalina obusobozi mu Masaka City yaffe eno n'abasobola okuva mu bitundu ebirala ng'e Kampala batwegatteko tuyambe abantu okubaweereza n'okuddiza Mukama. So tetugaba nti tulina nnyo, wabula tugaba olw'okuba nti ffe abamu tuzaalira mu malwaliro nga ffe abakyala n'olaba embeera eri mu malwaliro n'ogamba Mukama bw'ompa obusobozi n'ompa amaanyi nja kusobola okuyambako abantu abalala. Tumaze okuwa abalwadde abayingirira ddala mu 550 nga tubayambyeko n'ebikozesebwa. Kino tukikola olw'okwagala okuddiza Katonda, kubanga emirimu gyaffe egya cash out giyimirirawo lwa Katonda, ate abagiwanirira be bantu. Kakati tujja ne tulambula ku abo abatesobola, abagonvu, abalwadde mu malwaliro gano. Abantu abamu basobola okusasula, abalala tebasobola bulungi. Bwe tufuna abantu nga bano abazze ne batukwatirako okuyamba abantu baffe, naffe kitusanyusa. Basanyufu nnyo, tusiimye nnyo nga Kitovu Hospital n'abalwadde mubalabyeko basanyuse. Bangi bibabula, abamu tebabiina, naye ekyo kye muleese mulaze okwagala kwa Kristo.